Weewaawo kakati omukyalo ono wammamba. Omukyalo ono agambye nti yabadde yeebase, naye mu bubaka bw'awadde agambye nti bwe yabadde nga yeebase naye ng'ali mu bubaka, omusajja n'ajja n'amwebakako. Omusajja bwe yazze n'amwebakako yabadde waggulu tayambadde ssaati. Kyokka ono yagenze okulaba mu bubaka ng'omusajja ono yenna ajjudde ensundo. Ono ne yeebuuza omusajja w'ayise. Akati ono mu kwewuunya oba nga yeebuuza omusajja ayiseewa mu kirooto kino, omusajja kwe kumubuuza nti lwaki tewaggaddewo, lwaki toggalawo nnyumba, oba lwaki toggalawo, oba lwaki tewaggaddewo. Akati nnyabo ow'emmamba, omusajja eyazze n'akwebakako mu kirooto yabadde Kabaka Ndawula. Olw'ensundo zino ze walabye, obwo bwakabaka bwa Ndawula. Era nga Kabaka Ndawula omusango gw'akulanga olina okukola n'omujjuza. Kabaka Ndawula Ssaalongo oba twandimuyise Ssaabalongo oba twandimuyise Ssewaswa. Oluvannyuma lw'okuba nga bw'aba nga akweragira mu kitundu eky'obuto oba eky'obulongo ye Waswa. Erinnya lya Waswa bwe yakula yafuuka Ssaabalongo, oluvannyuma lw'okuba nti Kabaka Ndawula ye nannyini Bulongo, Ssaabalongo. Era erinnya lya Waswa olw'okuzaala abalongo n'atuumibwa Ssewaswa. Akati owa Ssewaswa oba Ssaabalongo oba Ssaalongo mu katuntundu mwe yakwebakiddeko yabadde ali mu kitundutundu ekikubanja okumujjuza, ye ssaati gye walabye tayambadde nti tajjudde. Era akatuntundu k'omusajja oyo okujja n'akwebakako kitegeeza nti singa mu budde buno oba n'omwami ng'ate mu kirooto olina omusajja ajja n'akwebakako, kiba kitegeeza nti alwanyisa abaami b'oba nabo. Oluusi n'omala n'omwami emyezi 6, oluusi omwezi gumu, oluusi myaka 2. Okuzaala tekugaana, obeera osobola okuzaala, kubanga omuntu okuzaala tekimwetaagisa myaka 10 n'omwezi ogumu omuntu afuna olubuto. Kale kyova olaba nga abalubaale bangi, okuzaala tekubalemerera, bazaala, naye okuwangaala n'abaami oba abasajja oba abakazi kye kizibu. Olw'ebyo ebibeerawo mu ndoto zaabwe nga beebase, omwami oyo abajja kuyigganya abaagala b'obeera ng'ojja okufunanga mu bulamu bwo era nga towangaala nabo. Omwami oyo Kabaka Ndawula, kabonero k'obwereere waggulu, kutuukiriza nsonga kumujjuza, era nga lubaale oyo wa ntabaalo, kubanga ne bw'okeera enkya n'ogula ekkanzu n'ogitwala n'ogyambaza mu lubiri lwonna oba olusozi lwonna era totereera, wabula ekyo kirimu ggwe ng'omuntu okutabaala okujjuza ekyo. Ekyo nno kiraba ng'ekitono olw'okuba nti kirooto, obitwala ng'ebya bulijjo nti kirooto waloose, naye kirimu biwanvu nnyo. Era ekirooto ekyo kyokka kikulu nnyo, kisobola okukubonyaabonyesa ensi ebbanga lyonna buli wodda. Ekituntundu eky'okweraliikirira ne weebuuza nti ayiseewa kubanga naggaddewo enju, ate ye mu ngeri y'emu najja n'akubuuza nti lwaki toggalawo. Ekituntundu ekyo tekiri ku nnyumba, wabula kiri ku ggwe ng'omuntu, gwe nnyumba, gwe nzigi. Nabagamba nti omuntu aba n'ebituli 9 ku mubiri gwe, bye bituntundu ebijjayo ekitundu ekyobulangira mu mpewo ze, era nga obulangira buno butambulira mu buli kika. Waliwo obulangira bw'omuntu obuntu azaaliddwa mu kika, tugambe nti kati nga mb'omusu bwe balina Nnabagereka nti wa musu bayingira oli olulangira.
nojja weekanga nga ab'empologoma ku lusozi lwadda oluvannyuma lwa Ssekabaka Kintu okugunjawo embuga ye enkulu ku lusozi olwo, era nga olusozi olwo kwe yatuulizanga enkiiko okuggulawo obutaka bw'ebika ku luberebere lw'ebika. Ate awo oluvannyuma n'agenda akuba omutala ku lusozi Nnono. Ebituntundu ebyo bizaala Obulangira, era ab'empologoma mu biseera ebyo mwe bajja erinnya ku jjajjaabwe okuyitibwa Ssebuganda ne bayingira olulyo Olulangira. Waliwo ab'engabi abakuŋŋaanira ku mutala Kannabulemu, abo nabo bayingira olulyo Olulangira oluvannyuma lw'okubeera nti mwe mwavanga omukyala eyakongojjanga Ssekabaka Muleeguza, ne bayingira olulyo Olulangira. Era abamu bw'obatuukako bakugamba nti ffe tetweddira. Okwo abalangira ab'eŋŋoma, okwo abalangira abeddira enseenene. N'olwekyo mu buliwo ng'abantu waliwo abateddira miziro, n'ate ne waba abeddira emiziro gamba ng'embogo, enkima, biki. N'owulira nti ab'embogo be bakongojja Kabaka bakola obwakiweeweesi mu Bwakabaka buno obw'ensi, kubanga mwe muva ejjembe ekkulu erikuuma Kabaka. Mu butalabika, ebika byonna mu butalabika biyitaba Obulangira okusinziira mu mpewo zaabwo, era ng'Obulangira obwo buli kika kiyitaba Obulangira mu mpewo. Mu bulya mmere mba nnyonnyodde Obulangira engeri gye bujjamu, ate ne mu mpewo engeri Obulangira gye bujjamu. Kubanga ojja kusanga ow'ekkobe oba ow'effumbe ng'agamba nti ndi mulangira, naye atya olw'okuba nti buli kika kirimu kawumpuli, buli kika kirimu Bamweyana, buli kika kirimu Muwanga, buli kika kirimu Ndawula, buli kika kirimu Kabaka Bulamu. Abo nno be bakola Obulangira obukulu, waggulu nga waliyo ekirangiro ekikulu kye twandiyise ekitambo. Ekitambo mwe muva Kabaka Bulamu. Ne bw'oba wa kika ki oba wa kika ki, ekika ne bwe kiba kikopi, naye tewali kika kitakongojja Kabaka Ndawula, tewali kika kitakongojja Muleeguza, tewali kika kitakongojja Kabaka Bulamu, tewali kika kitakongojja Muwanga, tewali kika kitakongojja Kawumpuli, tewali kika kitakongojja Bamweyana. Abo nno be bakola Obulangira mu butalabika. Era tewali watuulwako mpewo atabalina. Akati gwe atuulwako empewo ezo, empewo nga zikugamba nti ffe tuli balangira, era gwe obeera omulangira akongojjebwako empewo ezo. Ebika bya luvannyuma. Ebika bye byawulamu abantu okubeera abakopi n'abalangira, naye ebika bya jjo, ebika tebitandikangako na nsi. Ebika bya mulembe gwa jjo ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu, oluvannyuma lw'okusangawo omulembe omuwawo ogutaaliko bika. Naye zo empewo zaaliwo, empewo tezitandikidde ku bika. Tulina obulangira obw'abantu ng'abalya mmere mubamenyedde mabega wali, ate tulina obulangira obw'olubereberye. Olubereberye abantu ffenna twali omu, twajja tweyuzaamu bweyuza, engeri y'okuwasaŋŋana n'engeri y'okuzaala, buli omu okusenga egindi. Obulangira bw'abalya mmere bwatandikira ku bika n'engeri gye beeyisangamu eri Kabaka, nti mwerondangamu abaatandika ekyambalo eky'olubugo, ekyo nga kika kyali kya ŋŋonge, ne mwerondangamu abaakongojjanga Kabaka n'okumusitula n'okumukuuma, ekyo kye kika eky'embogo, n'ebika ebirala bingi ebyakolanga emirimu egy'enjawulo mu mbiri. Ate ne mubaamu abantu abaabanga ku lusegere lwa Kabaka, abo nno be baabanga abalangira. Akati mu kituntundu ekyo obulya mmere n'obutalabika bya njawulo. Oli ayinza okusanga omuntu n'amugamba nti
ekyo ekika kikopi, oba naga nti ekika ky'enkima kikopi, oba olinaga nti ekika ky'embogo kikopi, tekisobola kukongojja kabaka. Oyo nno omuntu aba atudde mu butamanya, era aba tamanyi, era aba tasobola kunnyonnyola na kutaputa mpewo oba lubaale, kubanga tosobola kuddira bika bya jjo ku mulembe gwa Ssekabaka kintu ebitaaliwo, noddira ow'ekika ky'enkima n'omuga nti tayinza kukongojja kabaka. Ebika bya jjo, ebika birina obulangira bwe byateekawo n'obukopi. Eyasitulanga kabaka teyabalibwanga nga mulangira, ate yabeeranga ku lusegere lwa kabaka nga gwakuba akaama, abo ne babeera abalangira. N'obulangira obulala obujja mu neetondeka engeri y'enjawulo, gamba nga kabaka ekika kyawasizzaamu. Ekika kyawasizzaamu abooluganda olwo olulyo okuva lwawasizzaamu lutandika ekintu kye tuyita obulangira n'obumbejja. Naye eriyo obulangira obutonde okuva mu bajjajjaffe. Kale nno obulangira obwo buli muntu yenna, singa obeera osiimuddewo ebika, buli muntu yenna ayitaba obulangira obwo olw'empewo ezo enkulu ennangira ezikongojjebwa. Okuggyako oli oyinza okumuyita omukopi tasobola kusitula kabaka singa nga mu mpewo zakongojja temuli ndawula, temuli kabaka bulamu, temuli muwanga, temuli kawumpuli, temuli bamweyana. Awo oli asobola okuviirayo ddala mu bujjuvu naga nti abo bakopi. Naye bw'obanga okongojja empewo ezo, laazima olunyiriri mwova lubeera lulangira. Kansubire nti mufunye enjawulo. Kale nno buli muntu yenna aliko ebbala nga lya lubaale akongojjera ddala bulungi nnyo kabaka bulamu, era n'amutuulako n'alamula. Kabaka bulamu gwe tulabiramu ekisiikirize ekyambala kabaka ow'ensi, tugambe Muswati, tugambe Mutebi. Omuntu ono ow'ensi omulonde nga kabaka, kiri kyekisiikirize kye. Okitegedde mwe kiyitira, oli mwayitira, oli mwe yeewogoma. Abantu b'ensi ne musobola okulaba nti bwe ndoota Mutebi mba ndoota kabaka bulamu. Kisiikirize eky'ensi ekiraga akabonero akalabika ku nneema etalabika. Obwakabaka obwo bukweragira mu kabaka gwe muba muyina mu nsi nga mmwe abalya mmere. N'olwekyo ekituntundu ekyo mwolootedde obubaka buno, oyo abadde kabaka andawula aliko ensundo, era nga obutambala saati waggulu kyekitundu ekikubanjibwa okujjuza, oyo nga Ssaalongo akubanja okujjuza obwa Ssaalongo kati tajjudde era tawera. Ekituntundu ekyo tekiri mu kweraguza wadde okutambula ku musawo ono n'oli, kiri mu ntabaalo kutabaala. Lwaki omwami tali mu ssaati? Era nze ng'omukyala mmanja ki? Akubanja okuyitaba obwa Nnaalongo. Akabonero ak'obutali mu ssaati kakulaga nti oli mukazi atajjudde, ne balo yennyini tajjudde. Kabonero ak'okujja oli n'akwebakako waggulu, kabonero akalaga nti oyo balo ye bbaawo gw'oyita naye, era gw'obeera naye, era gw'osula naye, yakuwasiza mu lubuto lwa nnyoko. Era ng'otudde mu kitundutundu oba mu nnyota eya kabaka andawula. Ye kabaka w'omukulu, oba ye balo omukulu, oba ye Ssaalongo omukulu. Mu kituntundu ekyokuba nti weewuunya we yayise ng'ate ennyumba wagiggadde, n'amala nakugaa nti lwaki tewaggaddewo nju, wala kitoggalawo nju. Ennyumba mu lubaale yeggwe. Bw'oloota ennyumba mu lubaale ng'ogizimba, oba ng'otandika omusingi, oba ng'ozimba amataffaali, oba ng'ogikomeredde, kituntundu ekikulaga nti mu bubwo gw'ennyumba oyina okuva ku kagere ka Nassu paka ku luviiri ng'otereza lubaale. Lubaale kati ayambadde bantu, era kyova olaba nga mu kika ekiramba mabega eri baatambulanga kamunye bbiri okugenda okwaza lubaale. Ate olwaleero mu kika ekiramba ekituntundu ky'okutabala tekikolwa kika kyonna.
kikolwa abaana abo abalonde abaliko amabala, omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala, singa ababiri bagaana omu atabaalira ekika. Bw'amala nno okutabaala n'alyoka addayo n'atereeza empewo ezo. Abasinga obungi balowooza nti bw'abikka kabaka bulamu aba amaze, Lubaale aba awedde. Si kyekyo, Lubaale madaala. Bw'obikka kabaka bulamu ng'ozzaako olutabaalo. Abasinga balowooza nti bw'otabaala olw'okuba olutabaalo lumazemu emyezi 6 oba mwaka, ogenda kuddayo onoga ensimbi. Ekyo nakyo kikyamu. Okutabaala nalyo ddaala, okutabaala nagwo mutendera. Ekyokuba nti olutabaalo lumazemu emyezi 6, 8, 7 mwaka, ate si kye kikulaga nti Lubaale awedde. Bw'omala olutabaalo oddayo eka, bw'oddayo eka era embeera esigala weeri nga tolina ssente. Omutendera ogwo gw'olutabaalo oba ogumaze, oba ogenda kumutendera ate ogutereeza eka. Omutendera gw'olutabaalo guba gujjawo akatuntundu akakubanja ak'obutonzi. Bulijjo mw'olabira obwereere, abaami abatayambadde masaati, abaami abali mu mpale nnyimpi, obwereere obukweyolekerwa, abakazi bakkunamira, abasajja bakkunamira. Obwereere obukweyolekera weegatta n'abantu ekiro botategeera. Kati olutabaalo olwo ekituntundu ekyo kizibu era kigezo nnyo, ekitwalira ddala kumpi emyezi 8, 7 mwaka, abamu bakimalamu mwaka gumu n'ekitundu. Kyokka era ogwo omutendera. Omutendera ogwo bw'ogumala guba gwa butonzi, guba gwa lubereberye, guba gwa bulongo obutudde ku lubereberye okuviira ddala mu kitundu kya Maama Nambi ne Walumbe. Omutendera ogwo bw'ogumala obeera tomaze, wabula oba owangudde muwangule ng'oggyeewo obusobe n'obwakaggwa ensonyi ne kaseegu mu kika. Olwo nawo lutalo lw'olina okulwana, wabula olutakulowoozesa nti bwe nfuluma mu lubiri ngenda kufuna ensimbi. Abasinga nno balowooza era ne bafuna okutya, ne bagaa nti ate mbonyeebonye nnyo omwaka mulamba nga ndi mu mbiri, simanyi mulimo, simanyi mukazi, simanyi waka. Ate okuva lwe nafuluma mu lubiri sirabawo nkyukakyuka. Oyo nno omuntu aba mu buyabuya. Ekituntundu ekyo okubikka kabaka mutendera, okutambuza olutabaalo mutendera. Olutabaalo bw'olumala ate eka wabeera wakubanja okutandika okuteekawo ebintu nga bwe byalinga mu kika. Olwo oba waddembe okukuŋŋaanya ab'ekika, oba waddembe okusigala ng'otambula bw'omu nga bw'obadde, n'otandika okuteekerera Lubaale okuva mu bubaka bw'abajjajjaabo. Era omuntu amaze omutendera gw'olubiri taddamu kuzunga ku basawo. Olwo Lubaale aba yeeyogerera. Ayinza okuba akulinnya ku mutwe, ayinza okuba takulinnya ku mutwe, naye awo wonna osigala ogoberera bubaka. Awo otandika okuteekerera ewaka, Kaliisa yansabye omuggo, bansabye embuzi ku luggya, bansabye kasubi, baŋŋambye okukola kino oba okukola kiri. Gwe mutendera ogw'obuzaale. Lubaale yaba atuddemu ebituntundu bya mirundi ebiri, ekituntundu eky'obutonzi n'ekitundu eky'obuzaale. Akati abantu abasinga bamanyi nti bw'okola omutendera oba n'obikka kabaka ng'omaze, kubanga babeera bakakasiza nti kabaka lyekkuuli. Naye okubikka kabaka si kwe kumala ensonga. Kubikka kabaka ozzaako kitundu ky'amasomero g'oloota, oba amalwaliro, oba ebisaawe by'emipiira. Kye kituntundu eky'entabaalo, eky'eggayaŋŋano, eky'embiri. Kitundu ky'embiri bw'okimala, leka kubeera awo ogambe nti ate siina njawulo gye ndaba, siina kyenfunye. Ogwo nagwo mutendera. Mutendera ogwo bw'omala okuguwangula, ate ogenda okubuuza bajjajjaabo nzizeeko ki. Bajjajjaabo nno nga balyoka bakugamba tandika okuteekerera ewaka, era oluvannyuma lw'okuteekerera ewaka otandika okuteekawo ebintu by'emmandu eby'enjawulo. Gamba ng'olutula lwa ddungu, ensumbi ya Mukasa oba lyato, oba bintu bya Bamweyana, oba bintu bya Mukasa, oba bintu bya Kayizzi, oba bintu bya Jjembe. Bw'otyo gwe mutendera gw'obuzaale. Omutendera gw'obutonzi bw'ogumala ne weetuulako, awo oba weerimbye oba olina okudda ewaka n'otereeza akatundu k'obuzaale, kubanga ewammwe wabeera waabangayo ebya Lubaale ebyasuulibwa, ebyasobezebwa, by'obadde osobolola mu bituntundu by'entabaalo. Akati akatundutundu k'ennyumba lwaki toggalawo nnyumba? Lwaki sinzigale? Ennyumba yeggwe. Bw'oloota emmotoka oba oloota ggwe emmotoka yeggwe, gw'otikka abasaabaze
mu kitundu omuntu wasobererwa ng'atambula ayogera yekka mu kkubo ng'asobeddwa wano nawali. Eyo ye mmotoka obuzito buba bungi ng'abasaabaze bangi. Ye mmotoka gy'oloota oluusi ng'olaba ogivuga totereeza mu kkubo, oluusi esibira myala, oluusi teriiko buleeki. Ye ggwe. Buli oloota emmotoka nga teriiko buleeki ng'olaba tesiba oba ng'ekutwala ebbali w'ekkubo, kye kitundu omuntu mwabeerera ng'aseseetuka mu kkubo oba ayenjera wano nawali, oluusi nga bamukolera ebitali byebyo. Nga Lubaale akugamba nti tereeza emmotoka mu kkubo eddambulukufu, oba tambulira mu bulambulukufu, oba tambulira mu kkubo limu, ojja kutomera, ojja kuwaba. Kye kitundu omuntu mwalabira emmotoka oluusi nga tesiba, oluusi nga tannayiga gitereeza, oluusi ng'ayiga emmotoka, oluusi nga bamukwasiza emmotoka n'ebisumuluzo. Emmotoka eyo ye ggwe, era ekitundu ekyo kye kikulaga akatundu ak'ennyumba ng'ogizimba oba ng'ewedde, era ennyumba ye ggwe. Ennyumba obutabaako nzigi nga toggalawo, katundu akatudde ku ggwe. Ebituli 9: ennyindo, emimwa, amatu, emabega, obusajja oba obukyala, bye bikola ebitundu 9 ku bituli by'omuntu. Buli kituli kiyina amakulu. Omumwa gulimu amannyo mu kitundu eky'emizimu n'ekyamuwanga, era omumwa gulimu ekitundu eky'olulimi ekikola olulimi lwa Lubaale. Amatu galimu okuwuliriza ebintu ebiva mu bajjajjaabo, amatu 2. Okutu okulala kulimu okuwuliriza ebigambo ebiva mu bantu. Lubaale n'akugasengejjako by'oteekeddwa okutambula nabyo. Ebigambo by'abantu birina amaanyi, ebigambo by'abantu bijja ku mulamwa, ebigambo by'abantu bisudde bangi. Abantu balina amaanyi mu bigambo byabwe ne mu nnimi zaabwe. Abantu bayinza okukulowoozesa nti kyokola ne kyonoonya ne kyokoleredde ebbanga eppanvu si kituufu. Akati ge matu 2. Lubaale akugamba nti okutu okumu kwaffe nga Lubaale, okutu okulala kwa nsi. Okutu kw'ensi n'okutu kwa Lubaale, ku byombi oba olina okugobererako kimu. Jjajja wayinza okuba alina ebintu by'aludde ng'akulaga mu bubaka, abantu ne babikwerabiza, omuntu n'akulowoozesa nti ye kyayogera kye kituufu, naawe n'omugoberera, awo nno oba obuze. Okutu kuba kwa Lubaale, ne bw'oba wawulirako ekintu ekikulaga mu mwaka gumu emabega nga bakugamba nti genda mu lusozi bwe ruti oba genda mu lubiri bwe ruti, olw'okuba kitutte omwaka mulamba, omuntu obuntu najja nakugamba nti eyo teri kituufu, ekituufu kiri eno, n'ogoberera omuntu oyo oba onyomye jjajjaawo eyakuwa ekirooto mu mwaka oguwedde. Kale nno abantu balina okuba nga balina likodizi nga bajjukira nnyo biki bye naloota omwaka guli, biki bye ndoota omwaka guno, biki bye naloota myezi giri, biki bye ndoota emyezi gino. Okukuuma likodizi kubanga ekirooto tekivunda. Jjajjaawo kyakugamba ky'ogoberera. Lubaale tebamugatta na bantu. Ogobereranga nnyo Lubaale kyagamba, kye yagamba, kye yayogera, kyayogeddeko ne kye yayogera. Akati bw'otambulira ku bantu, abantu b'ensi mitego. Abantu b'ensi bajjuddemu okuwubisa n'okuwabya. Abantu b'ensi bigambo yabiggukira mu kutu okwokubiri. Okutu okwokubiri kwe kusengejja. Bwe kumala okusengejja n'olyoka ogatta okutu kwa Lubaale, ebiragiro bya Lubaale, biki bye yakugamba, biki byayogerako ne biki byakugamba olwaleero. Okitegedde? Akati ekyo bwe kityo bwe kiri. Akatuntundu ak'ennyumba nga sinzigale, katuntundu akatudde ku bituli ebikola ekituli eky'omwenda. Ekyo ekitundutundu kiri ku bukyala bwo, kiri ku bukyala bwo. Abasinga obungi bwe muba mukula mugenda mu basenga ne mubapangisa, oluusi ku masomero, oluusi ne mwemalira emikolo egyo. Kyokka nga mwerabidde nti obuwangwa n'ennono bukugamba nti omwana bw'avubuka kitaawe yamuweerezanga mwannyina n'amukolako emikolo egy'okukyalira ensiko. Okukyalira ensiko okwo kwe kwabanga okukuza omwana oyo okufuuka omukazi, era nga kye kituntundu ekijja obulongo bw'olubereberye ku muntu ku ttale n'alyoka atandika ensi ey'obufumbo. Kye kivuddeko olwaleero okubeera nga obufumbo bwaliizi, abaana tebakyanywera mu bufumbo. Kiva ku ntandikwa asobya lubereberye okuva ku bakadde abaamukuza. Oluusi abamu emikolo egyo ne bagimalira ku masomero, emikolo egy'aba kitaffe okutuweereza eri bannyinaabwe. Olwaleero byavaawo olw'okuba nti abantu tebakyalina nkolagana. Oluvannyuma lw'obujeemu mu Lubaale,
lubaale n'ayawulayawulamu ebika, osanga taatawo nga takkaanya na mwannyina. Kale mu abaana ne mujja mukulira mu bbanga, ne mujja mubeera muwawa, ne musanga abantu b'ensi ne babakwatirako okubalaga ebiseera eby'omu maaso, so nga omuntu w'ensi takumalira nsonga. Akati ekituntundu eky'obutonzi kizzaayo omuntu ku buwangwa bwe n'ennono okuviira ddala wansi. Kyekitundu mwe bagambira nti lubaalewo atudde ku bulongo, ate lubaalewo atudde ku ggwe wennyini, ate lubaalewo ayitabira ku bituli 9. Kyekituntundu mwolotera ekiro nga mu bukyala bwo oba mu busajja bwo ate mulimu omuntu omulala. Bw'aba mwami ekiro aloota ayina omukazi gwe yeegatta naye, bw'aba musajja ekiro aloota ayina, bw'aba mukazi ekiro aloota ayina omusajja gwe yeegatta naye. Ebyo nabyo bitundu bya kyama, nabyo bibeera bituddemu ekituntundu ky'oyina okutereeza. Ekitundu ky'obutaggalawo nnyumba, kitundu kitudde ku bukyala bwo. Okitegedde? K'obeere nga wakyalira ensiko, kiba kitegeeza nti wakyalira ensiko mu butali bwa mateeka. Oluusi nga ggwe osobola okuba nga ebintu bye bakulanga ebyabalongo birina, ng'era wagikyalira bulungi ng'era byawera, naye ani yabikola? Ebyo nno bye bituntundu ebikuzza mu mbiri. Embiri zizzaayo omuntu ku nnono. Embiri ze zimalawo ekitundu ky'obuseegu n'ekitundu ky'akaggwa ensonyi, n'ekitundu ekikulaga nti omukyala teyawera, n'ekitundu ekikulaga nga oli mu sikaati oba mu kateeteeyi, so nga wandibadde oloota oli mu ggomesi oba mu misanana oba mu bikooyi. Oyo nno ye Nnaalongo Jjuuko. Kituntundu mwolootera omwami ng'ali mu mpale nnyimpi oba omwami nga tayambadde ssaati, kituntundu ekikuzzaayo wansi, ekikulaga nti wadde oli muntu mukulu mu myaka naye mu butalabika, mu bwempewo tosobola zikongojja kubanga tojjudde. Lwanirira essaati eyo gy'olaba ng'omwami ali bwerere waggulu, osobola okutuukiriza ensonga. Lubaale oyo akulaga ebituntundu by'abantu abatajjudde oba mukyalo oba mwami. Mwami n'omulaba nga tali mu ssaati, omukyala n'omulaba ng'ali mu kateeteeyi oba mu minisikaati, oba n'olaba omukyala nga ayambadde ekiteeteeyi oba sikaati. Tosobola kukongojja mpewo ezo kubanga oba tojjudde oba towera oba toli Nnaalongo. Kyekituntundu mwe mulabira nga muyina abaana mubazadde, oluusi mubayonsa. Baba bakugamba okutuukiriza ensonga z'obulongo, ove mu kito odde mu kivubuka, odde mu kintu ekikulu. Ekintu ekikulu ye Nnaalongo ne Ssaalongo. Kale nno kansubire nti ono ategedde bulungi ekituntundu ekyo omwaliiro ogwo ogw'obulongo gwe gumubanja, era ng'alimala gutambulira mu mbiri. Embiri nnyingi mu Uganda, era osobola okubuuliriza embiri ezitambuliramu omwaliiro ogwo, omwaliiro gw'obulongo, n'ogenda n'ottaanya ensonga ezo ne bakusomesa, ne bakuwabula, ne bakubuulira nti muntu afuuka atya Nnaalongo. Ebituntundu ebyo eby'embiri bizzaayo omuntu ku buwangwa bwe, ku nnono. Yanditandisa atya ensi, era n'okuddayo kukyaba enku oba okukyalira ensiko mu katuntundu akamama Nnakakande, mu katuntundu akamama Nansiko, byonna bibaamu. Entabaalo ezo zitambulira mu bukusike, mu byama, kubanga omuntu addamu ne yeetereeza. Era omuntu wadde eka tasobola kwogera bivudde mu ntabaalo. Omuntu okwogera ebivudde mu ntabaalo biba byama ng'obyasizza. Emisambwa tegikolwako olugambo. Emisambwa bw'ogikolako olugambo oyinza okulaba ng'ebintu by'omenyekedde ebbanga eddene, tugambe olutabaalo olumazemu mwaka mulamba, emisambwa tegirya nguzi. Oyinza okulaba nga bwe wagenda mu ntabaalo nga bw'osigadde olaba buteeyongerako, olaba bintu butavaamu, biddamu ne bisazibwamu, kubanga emisambwa gye giba gyakutumanga okukola buli kintu ekiba kyakugambibwa. Kaakati emisambwa bw'otuuka ebweru ate n'ogikolako olugambo, ebiseera ebisinga obungi tofuna mu lutabaalo, tofuna mu kubonaabona okwo. Era omutendera ogwo bw'obanga wakati ng'omaliriza olutabaalo nga waguggyamu 100% oba 60% oba 80 oba 50, n'ofuluma wabweru n'otandika okubeera nti oyasanguza ebyo byoba wayitamu n'okukyalira ensiko, era byama. Era bw'ofuluma ebweru n'oyasanguza ebyama ebyo, oba oswazizza lubaale oba okoze olugambo ku lubaale, omusambwa ne bw'ogusanga ne gukuwa obugagga, gukugamba nti ekyama ekyo ojja kufa nakyo. Tokibuulirangako omwana n'omuzzukulu, tokyogeranga. W'olikyogerera osobola okufa oba okugwa eddalu oba okuggibwako ebibyo oba okufuuka omunkuseere.
ne bw'osanga omusambwa ng'ebigere biringa bya nte bakugamba mu mateeka toyogera kyama kyo ky'olifa nakyo. Ne bw'osanga omuntu atategeerekeka ng'olaba embeera ze si ze za bulijjo bagamba buddeeka sirika kubanga oyinza n'okuziba omumwa, oyinza okufiirizibwa ebintu byo byonna ebyali byakutegekebwa mu maaso mu nsi eyo eby'amasanyu. N'entabaalo bwe ziri, abantu abagenda mu ntabaalo ne muziwangula ne mufuluma mwegendereze. Abantu b'ensi babuzaabuza nnyo kubanga omuntu yaweebwa amatwi abiri, okutwa okumu kulina okuwuliriza ebigambo by'omulya mmere, n'ebigambo by'omulya mmere ebiseera ebisinga obungi bisuula, biwabya, bijja ku mulamwa, biseseetula omuntu. Okutwa okwokubiri kwata nnyo ebigambo ebikugambibwa jjajjaawo. Jjajjaawo bw'abanga yakuwa ku bubaka n'akugamba nti ettooke eryo njagala olyetikke mayiro 2, oli najja n'akugamba nti genda egindi ettooke bo tebalyetikka mayiro 2, naye nga weerabidde nti jjajjaawo yakugamba mu bubaka nti ettooke eryo jjadyetikka mayiro 2. Omuntu najja n'akuwubisa n'akuwabya ge matwi abiri. Okutu okw'ensi okuwuliriza ebigambo by'abantu kuba kusinzizza okutu kwa jjajjaawo amaanyi. Ye muntu gw'osanga oluusi nga yali alabye ekkubo ate enkya n'alisiseetukamu. Ye muntu gw'osanga asobola okutambuliza lubaale emyaka 3, myaka 2 ng'abonaabona. Kale no mukwate nnyo ebintu bajjajja mwe babawa. Jjajjaawo bw'akuloosanga ekiroto ne bwe kiba nga kiyiseeko emyezi 6 okiwanga ekitiibwa, kuba ekiroto tekiggwaawo, ekiroto tekivunda. Awo nno oba otta biseera byo, buli lw'oseseetuka ku ebyo by'ozzooloota lubaale byajja akulaga, biseera ebisinga obungi obiwanga nnyo ekitiibwa ate n'obigumiikirizaamu. Lubaale ono mitendera. Emitendera egyo okugimala omuntu aba atutte emyaka egiwerera ddala nga3 oba nga2. Teri bintu bya kumukeeka, teri kintu ky'okola ng'okolerera kufunamu. Mu lubaale tukola ensonga za lubaale ng'obuwanguzi tubulinda mu bbo, wabula siffe ng'abalya mmere kuba siffe twegerera, siffe tulina minzaani. Mu lubaale bw'akutumanga omutendera ogwo n'ogumala, tomubuuza nti ate nga sifuna ssente, wabula genda ng'okola emitendera nga bw'agikulaga. Gy'onookoma ogikola n'okugimaliriza gwe kwe kufuna essanyu, kwe kufuna emirembe. Bw'obikka kabaka n'obikka abalongo n'otazzaako ntabaalo oba tolina ky'okoze. Kyokka era bw'obikka kabaka n'okola entabaalo ne bw'oba ozimazemu emyaka 2, era bw'olera engalo ng'omaze entabaalo olw'okuba ofulumye ebweru n'olinda enjawulo mu ntabaalo z'otabadde, era obeera oli ku bibyo, kubanga entabaalo kitundu kya butonzi. Entabaalo si kitundu kyeka, entabaalo kitundu kya lubereberye. Bw'omala ekitundu eky'olubereberye n'obeera n'essuubi ng'olindirira nti ofune ssente, emirimu give waggulu gigwe, era oba osembye, entabaalo nalyo ddaala, entabaalo nagwo mutendera. Bw'omala entabaalo jjukira ewaka ky'olina okutereeza ewaka. Jjukira ti ewammwe lubaale yabanga n'enzimbe ze, lubaale yabanga n'embuga ze, lubaale yabanga n'ebibye. Mukasa yabanga n'omwaliro gwe kwatuula, jjajjaawo yabanga n'omweso, lubaale wammwe yabanga ne kasubi, lubaale wammwe yabanga n'embuzi ya lubowa, wabangawo embuzi y'omuzimu, wabangawo kino, wabangawo kiri. Ddungu yabanga n'olutuula, wabangawo ebyamuwanga, wabangawo bino. Omutendera gw'olutabaalo guleme kulowoozesa nti biwedde omaze, eryo ddaala erikutuusa mu kitundutundu eky'okusamira ewaka, kubanga tulaba abantu bangi omwaliro gw'obutonzi gubalemesezza okwaza empewo, gubalemesezza okutereza lubaale ku basawo, so nga abasawo bakola era abasawo bamanyi bye bakola, naye abasawo balemereddwa abantu olw'akatundutundu ak'omwaliro gw'olubereberye. Kale nno bw'okamala awo akatundutundu kali bulijjo ke walinga otereza ne kakulema okutereza ak'obuzaale, olukaba katuuse. Awo oba waddembe okuteekawo ekintu ky'emisambwa ne kiba nga kikola, kubanga bulijjo ekyali kyakikulemesa kiba kiwedde. Empewo kati zoogera bulimba, tezoogera mazima. Ne bwe mwaza ne bwe mukola olukiiko lw'empewo oba eŋŋoma, tezitereera lwa katuntundu akabafuga ak'obutonzi. Kati akatuntundu ak'obutonzi bw'okamaliriza, olwo kiri ekitundu eky'obuzaale bulijjo ky'otereza ekyagaana okutereera, olwo oba otandise emitendera gyakyo. Kansubire nti mutegedde bulungi, naye nga akatuntundu ak'ennyumba obuteggala kali ku ggwe. Lwaki tewaggaddewo omwami kyakulanga oli balo? Okitegedde?
kati ogwo mwaliro mulamba gwa bulongo, ndawula gwa kubanja oyina okutuukiriza n'omujjuza. Ndawula atudde mu ggwe, ndawula balo, oli mwana muto, kyekitundu ekyokuba nga ennyumba si nzigale, ekyokuba nti osobola okuba wakyalira ku nsiko oba ng'oli ku masomero oba abantu ab'enjawulo, ekyo si kyekyo. Olina okuddayo mu mateeka. Mwannyina wa kitaawo ye yakutwalanga ku ttale mu bw'empewo, mu bw'ekitundu eky'olubereberye, eyandibadde mwannyina wa kitaawo ssengaffe omusengesi w'ensonga ye maama Nabuzaana. Empewo kye ziva zikkuba ne zikuzzaayo mu bifo by'embiri, ebifo by'ensozi, basobole okutuukiriza oba osobole okutuukiriza emitendera egyo omwana omuwala gye yatuusanga edda okutuuka okuyita b'obukazi. Tikati nvudde mu buwala, kati mpita babukazi, n'ava mu bukazi n'afumbirwa n'ayita b'obukyala. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.